omuwala omulala afiiridde mu ddwaliro e Dubai kyokka ate ng'ebya Micho si birungi ali mu kubeera ng'apookya. Ensonga ziri ku ki? Mbu yaweebwa obutwa. Kwaninza nnyo wano ku SMX Media nange MSMX wano tubeera ne updates buli lunaku buli kiseera. Story wojjira tugikolera esinga okubeera ekikunti stories zaffe tuzikonvertinga ne zibeera nga ziweewuka ddatawo aleme kubeera nga agenda mungi. Kankusaba subscribing ongende ku notification bell tojja kubeera nga omisinga updates naddala nga zino. Yes, ndowooza katutandike n'amawulire ag'ennaku ag'omuwala amanyikiddwa nga Susan Bambi naye asizza omukka gwe ogw'enkomerero e Dubai. Banene abaana bonna benkuleetera buli lunaku mbaayo gwenkubikira buli lunaku either nkubikirayo omu oba babiri we sitakubikidde omwana abeera ku kitanda ng'alaaja n'apookya na bulamu basonda ssente kulaba ng'akomezebwawo. We sitapostinze ekyo omwana abeera mu kiyumba ng'akaaba maziga ng'alaajana kwegamba embeera bannyinaffe gye bakoleramu tesanyusa. However neera wenfunayo ko story walina ku SMX Media neera ngibaleetera weebeera nga yassanyu okuzzaamu abantu abalina okubeera nga bagenda amaanyi, okuzzaamu abantu abaliyo amaanyi kubanga sinti buli aliyo ali mu mbeera mbi. However ekyabatulugunyizibwa, ekyabafudde, ekyabali ku malwaliro bye bisinga okubeera nga bisoundinga compared ku abali obulungi. Ekyo nkiddamu nga sekirumamu. Abali obulungi be basingayo okubeera abangi ng'abali mu kubeera mu biyumba nga bali eyo ku kyeyo be basinga okubeera abangi. However baneeno basoundinga nnyo olw'ensonga si bikolwa bya bulijjo. Okwata mwana wa munno n'omutulugunya, okwata omwana wa munno n'omutuusa mu ddwaliro, okwata omwana wa munno, bintu bingi nnyo ebibatuusibwako. So kitalo nnyo, kitalo ddala ekya Susan amawulire agakatutuukako afudde olunaku olwaleero. Ebya Micho ali mu ddwaliro ali mu kubeera nga apookya na bulamu. Ffenna tumumanyi TikTok ono agamba mbu ayinza okubeera nga yaweebwa butwa bwe bulwadde obumusumbuwa naye tumusabire nnyo asobole okubeera nga avvuunuka ensonga ey'obutwa. Kati obutwa webeera butuuse ne mu TikTok awo simanyi we tulaga mujja kiwulira. Ku SMX Media ngenda sigala nga nkuwa updates kankusaba subscribing ngende ku notification bell ebisigadde webitulekere.